Atanaba kumanya byatuuse ku Uganda, essaawa yonna ennyonyi za Uganda zibagenda zitwala olw'ebbanja. Uganda ebadde etambulira ku mafuta nga ga bbanja. Ebbanja lituukira ddala mu buwumbi 10. Essaawa zino bw'oziza mu Uganda bagibanja biliyoni 37. So kampuni ebadde etuwa amafuta egamba nti mu nnaku 2 oba mu ssaawa 48 Uganda eba tisasudde bbanja eryo, ennyonyi bagenda zitwala. Kansooke nkuweka vidiyo kano laptop boss nga akunnyonnyola ensonga nga bweri omanye otegeere Uganda wa weeyimiridde. Gwa travelinga ne Uganda Airlines beera ku bulinzi omanye nti ssaawa yonna otuuka ku kisaawe ne baga, dear our esteemed customer, we are sorry you won't be able to fly today. Enyonyi temuli mafuta anti Uganda Airlines kampuni ya Jetmix yabawadde ensale ya ssaawa 48 nga basasudde obukadde 6 obwa dola ku bukadde 10 bwe babanja ku mafuta g'ennyonyi. Bana basajja baka muli amabanja tebakoma kulya mabanja ga sente n'amafuta bagalyako amabanja. Kati ennyonyi badde okuba wali eri akabina ega teeka muntu jja sasula ne bavuga ne bagenda. Bannange paka obukadde 10 obwa dola ezo ze biliyoni 37 eza Uganda. Atenga ne kwezo bukyabadde babanja bo bennyini be babanja ba Uganda Airlines bagamba tugenda kuleetayo miliyoni 2 eza dola nakati tebazireetanga. Kolyaga mwengenda bakuba mu mbuga at least ku 10 zembabanja muleetereyo 6. Kati bwe babanga ne 2 babadde tebaziwangayo omukaaga go banawaayo. Kati go wawa bookinze ticketing ya to and from. Bwe baba ine gye bakututemanya tebajja kuza. Nyonyi temuli mafuta. Abaddaga supplyinga kitegeeza baba tebamuwadde ezo sente bw'aba suwinga n'okuba supplyinga bataddamu ku supplyinga. Yes, we batutuusizza abasajja badibaze eggwanga lyaffe. Kati government eddako egenda kusanga obuzibu okutereeza damage eno government gyekoze. Kuba kati teebereza oyo kuba waliwo omuntu abanga akubanja n'atuukisa naga nayo no tajja kunsasulaga kale mpo 6. Ziri endala ennya zireke amala consulting contract agisazeemu agegwe nkugobye. Kati eyo kampuni ejja kuba nzibu ya kuconvincinga mu government eddako nti muddemu mutuyambe mutu supplying amafuta nga government yene ebaddeko kye yabakola bakirabyeko. Eyo government ebegenda kusanga obuzibu mu bintu ebimu okubitereeza. Indeed Uganda Airlines is being headed by a house girl. Yes, kati bino biki sente ze bakola zigendawo eggwanga erigambibwa nti lisima amafuta bali banjeeza amafuta. Oyina olusuku lw'emmere naye bakubanja ki sente z'emmere. Mukama Katonda wange lwaki oba tokolamu bata bwebanga gwe byewali masibi n'okolamu bata n'ofuna kyoyagala. Kati bana basajja sente zonna zebakuŋŋaanya mu musolo mu biki zigenda wa kuba tolina woolaba nti wana abasajja we bateeka sente basinga ziteeka mu byakulwanyisa kwekuumira mu wokka woolaba nti sente we ziri naye wasigadde bwogenda malwaliro wafu bwogenda mugundi wafu. Kati bano ng'obasanga mbu balina enteekateeka ennungi ku ggwanga era balina enteekateeka ennungi ku mmwanyi muleete mmwanyi tugimaneginge nga buli kye muteekamu ennyindo kifa. Buli kye muteekamu ennyindo kifa. Omulimi w'emmwanyi ayinza ggumira ku ki nti akusinziira ku byetwalaba mu ministry gundi bajja sobola kikwasaganya naffe abalimi emmwanyi tufunemu nga buli kimu buli ministry yonna weeryo giraba nvundu yowe emmwanyi omulete era kijja kunneewuunyisa nnyo okulaba abalimi b'emmwanyi nga basagambiza mu bageze kusisinkana mu M7 era nja tuula eri bwenti mukatebe kange omwetoololo ngambe abasiru nga bwe yali ateesezza nani era nga bwe yali atereezezza biriwa. Bana abasajja Mukama Katonda wange mulidde mabanja ne mulya n'amabanja ku mafuta. Ennyonyi neegenda eryo bbanja okwacumulatinga ebbanja lya biliyoni 37 plus. Indeed oba tolina kyowaayo ku mafuta. Kati kino kinnyonnyola lwaki Honorable Ssenyonyi baali bamusindikidde oli saava ajja muzoganye amufuule bize mu byekisiru kubanga yali atandise okufaakuza nga buli kimu akiyiikula. Kati yavaawo nga tannamanya nti n'amafuta nago
Airlines ebadde enywaga Banja. Banne musule bulungi. So embeera bwetyo bweri ku side yaffe eya Uganda. So Uganda Airlines nga company enyonyi zaffe zibadde zirina engendo gye zitambula nga we mumanyi mmwe naddala abakozesa Uganda Airlines. Ffe bannansi nga tetukimanyi nti ennyonyi eziva wano ne zigenda ezaffe amafuta tufuna ga Banja. Era olunaku olw'ejjo we twakitegedde nga kampuni ya Mixed Jet evuddeyo n'eteekawo embeera ku kampuni ya Uganda Airlines. Ne bagamba nti bwe mba temusasudde ssente zaffe obuwumbi 10 ate jjukira mwagamba nti mugenda kutuwaako obuwumbi 2 bwe mutaaleeta tugenda kulekerawo okuba amafuta ate tubasuuwinge. Ate jjukira nti kampuni eno esangibwa Dubai ate nga Uganda amafuta egajja Dubai. Kampuni zino ezikola amafuta g'ennyonyi okumpimpi si kyangu kukolagana nayo ate naddala ng'olina rekodi embi nga Uganda nti amabanja olina mangi. Twawulira nti ekisaawe ky'e Uganda ekyo ekyennyininyini eky'Entebbe Abachina bakinamu omukono oba ky'Abachina. Lwaki? Nti Uganda bagimanja ssente mpitirivu. Naffe bennyininyini bannansi ze tutasobola kusasula singa tukera ku maja nga tuli bakwayo nusu 5 buli omu oba 2 buli omu wa kusasula ebbanja Uganda lyebanjibwa okumala emyaka egisukka 40 buli muntu gamba omwana n'omuzzukulu emyaka 4 ng'osasula bbanja. So embeera eyo we tutuuse kampuni egamba nti Uganda we batevuddeyo ne bawa ssente zaayo bagenda kusalako gundi partnership yaabwe ne Uganda. Ebbanja lipaaluuse babanja $1 million bwe buwumbi 37 obwe Uganda. So tetumanyi omukulembeze waffe kikyalowooza ku nsonga eno n'endowooza bali mu kuteeseganya kubanga tekisoboka kuba nti tubeera mu ggwanga ng'ennyonyi z'eggwanga tezitambula. Twakazifuna bombaadi ya mpya ziri 2 nnamba tumanyi oba nazo twazifunira ku bbanja oba twagula kaashi naye nga bw'omanyi nti munnaye ebyensi bwe bityo ofuna omuntu akuwa n'omuwa ebyo weebiri naffe mu bantu ba bulijjo naye eggwanga lyaffe awo we lituuse. So twesabire nnyo twesabire eddala essaawa yonna kituukawo kampuni etuwa amafuta eya Mixed Jet esangibwa wali Dubai n'esazaamu enkolagana yaabwe ne Uganda lwa bbanja ate negenda n'abakusuuwinga Uganda Airlines kubanga ate nno we baba babasuuwinze boogeramu ne interest. So embeera nno bwetyo bweri musabire eggwanga lyammwe musabire nnyo eggwanga lyammwe.